Ya como usaza. Chiro. Nebag. Waliko biki by'ebitaala bye bataala bye banazirani Abanye waleeta ensawo abiteeka wonna ngamba tokwata ku bintu byange naye nze mba nnongoosa n'enkebera ndabamu mwalimu buno obuntu bw'omupiira ne mubeeramu akasawo akatono akabulaaka akasawo akatono katya kabulaaka bakakwatira balina okumukola ne mubeeramu essaawa n'ebisumuluzo n'ebitabo n'empapula yajjanga n'ensawo nga mulimu era bintu ebiwaleti masaawa olumala bitwalawo ajjamu amasaawa ne waleti nasula n'ensawo nezisigalawo ati bwaba kumubuuza binatyo bino bijjawo apende mubuuza walize yaŋŋamba watunda amasimu kuba yali akomonesima ne mubuuza ate kati essimu zaaki kuba yasooka kuŋŋamba mbu akola keeki ng'era bwe nabakomawo ne keeki waka kati naalamika okudda ng'akomawo essimu ne mubuuza ate bino bijjeewa ebibokisi gyebiri kuba yali naye yali agireese ne mubuuza ate bino bijjeewa naŋŋamba tomanyi nze ntunda masimu kati era nga wakubira oli mukwano gwe kato ng'amugamba jangu wali wankubidde ng'alina essimu dda tugende mu kigo abagenda kati nga buli wakomawo n'ebintu bye akomawo kiro oluseze nebase n'abiteekawo nanga ebintu nange tobikwata kati era ofukosi bwe mba nnongoosa nkeberamu nendabamu ebintu ebirimu nemala nendawo nebizaamu kati nabiwulirako obusajja ne mubuuza ate kati atanyo gwe bagambye yakoze eki eyafudde netuyomba n'okuyomba nagamba nze binkwatako buli mukwano gange alayika yakola emisango nemugamba obaga amasimu ge mutunda gaba amabbi bangamba mu bantu bebagabaleetera nagamba nze simanyi nze nnoonya bunoonya ssente have successfully been English to pay. Another which means is very small, have successfully been and not have successfully invested. Put a stamp to research she signed.